Dole bukana n'omusajja mu kooti. Sina ko mu kooti mpa. Ku musajja kyo goyogera. Ko hajo na musajja goyogera. Oli mu kutabula mukyala Flavia. Linda ku musajja kyo goyogera. Omusajja ali mbulumi naye. Akwata mwami Kanyike. Mwami Kanyike. Eyali omwami wo. Eyali omwami wo. Kati mukyala Flavia soko. Mwami Kanyike. Kooti yagusala gwa. Bawange no mujja goli mwanyina ffe. Baby ajja kunyiga. Anti baby ajja kunyiga netazalanga mwana oyo yakusanga naye. Uli omwana wa nabagamba oyo mwana namwezala munzekka. Kati kubuliranga mwanyoko ekyo kikyuse mu ndowooza ate ne mukama yatoddanga mukyogera era kikomye kati nona akasiimuulemu kateekamu. Tukaje mwaji. Omwana bwaliraba ebyo ng'omugabo ositaatawe. What are you talking about? Omwana we. Listen. Mwagira mwa. Wait. Come closer. Come closer. Sembera. I beg your pardon. Omwana akoze? Bwaliwulira ebyo. Ntino ki? Nti osiye taatawe. Okay. Omwana bwaliraba kitaawe ng'agamba nti ndi 100% sure oyo mwana si wange. Yalikola ki? Kale sookoleke mmala okubuuza mukyala Flavia. Omwana yeddira ki? Omwana yakola yeddira ngabi? Wamuzaala mwanyoko. Nze namwezala. Omusajja akwesa obusungu nga Shalom. Nagenda. Mubuuze omwana yani. Ye mwana yeddira ngabi? Ye matovu. Aja gambi nsonga naye lwakingamba sikirungi ekintu ekyo. Omwana wange mwana biki omwana ayina taata we bamuyita mwami Kanyike. Ekibi. Taata we. Ekibi obudde butuleseewo ate naye kirala. Ensobi zammwe zonna bye muli mu naye ekirungi Flavia ansanyusizza olwaleero. Otegedde nti n'abakyala tutulugunya n'ojula okugamba nti abaana si babo. Bazaala. Omanyi nti n'abakyala otegedde nti omukyala asobola okutulugunya n'akutamya omwana. Owulira by'olimbo by'oli mu kwogera. Obutakanya obususse obungi buyingiramu abaana. Owulira omwami kyakola kikyamu. Ebisagambo ebikuvamu. Naye ekituufu okimanyi. Abasajja mwe omukazi w'abaana bye. Sigala ngolabirira abaana. Nga tontulugunya. Because ate okutulugunyiza abana. Mugamba nti aba abaana babasajja. Nsiba makoti. Ne uba ku koti ninge wali amaka gange. Ngera nsingala njagala mwana. Ku police joteko. Anemesa n'obwongo bwandi pakasiriza bano omukaga bennyina nze nfa kwomu. No, there's something I'm going to play for you Ogambe nti akasale muno omwana akakole ki? Omwana takalaba. Yes? Okay. So omwana bwana akula nalaba kino. Omwana si wange. Okay. So how about that? Bali busungu. How about that? Bali busungu. Come on, Haj. Never afaanagana batya. Bali busungu. Kubanga omwana oli bw'omulaba. Mwami Kanyike yennyini. Kati ebintu byetumikiriza. Wamutega olubobo. Ebintu byetumikiriza. Kubanga omwana wa Flavia mumanyi. Afaanana taata we. Kakati ogambye nze ebyange kubiraba omwana. Ate ebyatete tabirabe. Bwali busungu. Tabirabe. Kyokka ekikuza ekinnuma. Omwana gwe bazanyirako mu ebyo katemba waabwe mulenzi. Omanyi omwana omulenzi ekika kye tekikoma. Omuwala yekikoma n'afumbirwa tayongerayo kuzaala bakika ekyo. Oyo omwana wange. Nakibagamba nti paka ku kiki. Ebyo mubiveeko mwana wa Kanyike. Wallahi sikyagweta Mungu. Akumire kutaka. Sikyagweta. Obufumu aje ogambye. Waliwo buno obuyo obutakanga. Ajikazi wetaboneka. Si buli kukuba nti kunobya. Si buli kukuba nti waliwo kuba. Waliwo omuntu gwofumbira n'omanya nti gye bujja kuba omuntu oyinza muyiga yenna mukyedeetinga. Waliwo gye bujja n'omanya nti bba wange alinamu obusungu obw'engeri bweti. Waliwo omuntu akoona ku mukazi we nga kikyokka kye kimukkakkanya n'akkakkana. Ebyalaavo by'obusungu. Nga busungu naye nga tasobola mukuba. Kiri awo. Olwayo ku muntu akwatibwa obusungu n'asamba emmotoka. Olooza egoma. Naye ng'obusungu bwemukutte ekyo kyokka nga kimukkakanya. N'agamba naye. Nakoona ku mmotoka yo banagikuba oluyi bw'ati. Ng'ekyo ekimukkakanya. Kitegeeza wasambidde emmotoka singa omuntu yabaddewo. Okitegera? Wasambidde emmotoka, imagine emmotoka singa omuntu yakubadde mu maaso. Abantu waliwo gwe bagamba zedda awasaako omukazi. Omukazi gwange gwe nasookako. Ono yakuwa eddomola. Naye baali batuwoowa ssezaala wange. Yali amanyi omwana we nti wafujja. Yaŋŋamba omukubangamu naye tonuubula. Mu maaso g'abawalimu. Yaŋŋamba omukubangamu naye tokola ki? Tonuubula. Ssezaala amanyi omwana we.
dalu ayi wati ensandi zo mu speech z'abazadde bakubulyawo nti omwana wange omulabe bw'omututte bw'owuliranga ng'omukoyi mukwata omukole ki kyo kividdeko amakulu Flavia okuba si kulungi yemayogera makulungi good yes kuba si kulungi kuba bunafu bwa bwongo omanyi omuntu walwanira abakomye okulowooza ne tetwenkana kutegeera nesi buli kuba nti kuno bya kyensinga okugamba waliwo losanga munno n'ogamba ono kyakola kikyamu kiringa ng'okuba abaana waliwo okuba kubayita okugunjula alina wawo okuba ng'olinga ng'akuba omuntu haja okuba omwana kyanyawo n'okuba mukulu munno bakulu bannaffe nabo basukka effujjo nze naawe ndi mukulu munno eka n'abakazi bawaayira mukazi n'akuwaayira naffe batukuba singa tetusiba bantu noba naffe batukuba era singa naffe tusitunoba singa abantu tetuliiyo kyekyengambye nti omukazi akuba omusajja ekyokubiri n'omusajja akuba omukazi ekyakyensanze oyogera mulekeraawo abakyala era kikome okugambanga nti abaana babasajja abaana babasajja nga bakyali bato nga tukyalina buvunaanyizibwa omwana kamala omuweera n'aba mu ssomero n'afuna omulimu wa mukazi butereevu ebitundu 85 ng'ani amuweeredde nze taata ate bameka kahaji wuliriza kankubuuli kino kankikubuulire nase muna kikugamba gwe oli omu ku abo abasajja bawerera abaana even when ng'abakazi banobye omanyi abasajja today abakyala banjulira today on average many men tebakyawerera abaana baabwe bakoma kukuzaala buzaazi befudde ba spam donors munnaye mukyala Flavia kankubuulire amafuta ogalaba amafuta uliriza bakunyonyola amafuta parafini etondo limbe litonnya mu pipa oyinza okulowooza nti nno oyinza n'ogateeka mu ttala ne gaaka omukyalo omu bw'abanga bamusuulira abaana nga yaweerera abikka basajja 10 naye temweyita nti mulimwe bangi nedda mukwano haji ebintu byakyusa ensangi zino abasajja nolina kikugamba haji mwasigaza ekintu eki bibiri mwe mati mu mafuta mwe kutonyeza mafuta gamwe mu mazzi yefe mazzi right mbumwe banja baweerera abaana wali bidde kusajja y'abasajja Flavia njiwulira buli kana njiwulira buli kana wadde oleebukana n'omusajja mu kooti sina ko mu kooti nva ku musajja kyo goyogerako hajo na musajja gwayogerako oli mu kutabula mukyala Flavia linda ku musajja kigwayogera ki omusajja ali mbulumi naye akubata mwami kanyike eyali omwami omumanyi eyali omwami wo kati mukyala Flavia mwami kanyike kochi yagusala gwa bawange no mujajja goli mwanyina ffe bebi ajja kunyiga anti bebi ajja kunyiga netazaalanga mwana oyo yakusanga naye oli omwana waffe nabagamba oyo omwana namwezala munzekka talina kitaweze kubulyanga mwannyoko ekyo kikyuse mu ndowooza ate ne mu kamera toddanga mukyogera era kikomye kati noona akasiimuulemu kateekamu tukajja mwaji nti omwana bw'aliraba ebyo ng'omugazi osikaatawe n'omwana we amwagira wait come closer I beg your pardon omwana akoze bw'aliwulira ebyo ntino ki nti osi taata we okay omwana bw'aliraba kitaawe ng'agamba nti ndi 100% sure oyo mwana si wange yalikola ki kale sookoleke mmala okubuuza mukyala Flavia omwana yeddira ki omwana yakola ekyeddira ngabi wamuzaala mwanyoko nze namwezala omusajja akwesa obusubu nga Shalom nagenda mubuuze omwana yani ye mwana yeddira ngabi ye matovu aja gambi ensonga naye lwakingamba sikirungi ekintu ekyo omwana wange mwana biki omwana alina taata we bamuyita mwami kanyike ekibi taata we ekibi obudde butuleseewo ate n'ekirala ensobi zammwe zonna bye muli naye ekirungi Flavia ansanyusizza olwaleero otegedde nti n'abakyala batutulugunya n'ojula okugamba nti abaana si babo bazaala omanyi nti n'abakyala otegedde nti omukyala asobola okutulugunya n'akutamya omwana owulira byolimu byolimu kwogera obutakanya obususse obungi buyingiramu abaana owulira omwami kyakola kikyamu ebisagambo ebikuvamu naye ekituufu okimanyi abasajja mwe omukazi w'abaanobye sigala ng'olabirira abaana nga tontulugunya because ate kutulugunyiza mugamba nti abo abaana babasajja nsiba makooti neewuba ku kooti ninge wali amaka gange ng'era nsingala njagala mwana ku police joteeko anemesa n'obwongo bwandipakasiriza bano omukaaga bennyina nze nfa ku omu no there's something I'm going to play for you
ogambye nti akasale muno omwana akakole ki omwana takalaba yes okay so omwana bwana akula nalaba kino omwana si wange okay so ate how about that bali busungu how about that bali busungu come on Haj neba afanagana batya bali busungu kubanga omwana oli bw'omulaba mwami Kanyike yennyini kati ebintu byetumikiriza wamutega olubobo ebintu byetumikiriza kubanga omwana wa Flavia mumanyi afaanana taatawe kakati ogambye nze ebyange kubiraba omwana ate ebyatete tabirabe bwali busungu tabirabe kyokka ekikuza ekinnuma omwana gwe bazanyirako mu ebyo katemba waabwe mulenzi omanyi omwana omulenzi ekika kye tekikoma omuwala yekikoma n'afumbirwa tayongerayo kuzaala bakika ekyo oyo omwana wange nakibagamba nti paka ku ebyo mubiveeko mwana wa Kanyike wallahi sikyagwenta Mungu akombye kutaka sikyagwenta Katonda akombye kutaka nzo ndabagamba nja kufuna lwaki paka kumujjasa asemba kakati nno ne bwabeera ng'ali bulungi ng'asinga ne Hamu yeetaaga ekika akina boda anonya kika kye eyo ate yatuusa ajja kukyaja kinoonya paka kumulamuza asembayo nga ne bw'olya ng'ogende wakubula mwana n'olya ng'osanyuse akuye ku mabere baji bya amabere mu kyo obusungu buvawa ajo buvirako omukazi okugamba kati okitegedde olwaleero nti omuntu bwakuyisa obubi asobola okukyaya omwana we kati owulya ono byayo bombi owulya byeboogera ono n'oli owulya byeboogera sayidi zombi tewali watamanyi kituufu mwami Kanyike akimanyi nti oli mwana we ne mukyala Flavia akimanyi nti omwana yamuzaala mu Kanyike naye bayina ensonga ze batuukamu ennene botabukanga n'omukyala omukyala botabukanga ne bbaawo nga muzadde abaana mufuneeko we mukoma wogamba nti ate awo mba nkutambudde nnyo sijja kutuukawo kubanga tulinawo ekitugatta okumanya nga kintu kwezaalamu kintu ky'amaanyi Saloomu gye wazaala omwana wo wankubadde mwayawukana n'omukyalo oyo obudde buno naafuna obuzibu namuteeka ku kitanda ekibuli oba ennamirembe oba erubaga essimu yeevuga ne bakubuuza gwe mwami Saloomu nti ye jangu wano oyinawo omuntu akwetaaga ali ku kitanda nga gwe oyina okuwaayo ssente wankubadde temukyalabagana olw'omwana oli ate nno kituuke ng'omwana akuze ng'abaffe abakuze si basawo si be bakuba mwana mumawe akukuba n'akuga taata tiwali nakutolera salaamu bwoba musiraamu nagamba njagala ontaasize maama sinkubye nkebedde essimu zonna nga sirina muntu gwe nnyinza kubya simu okuggyako ggwe jangu okole ku bbiru y'eddwaliro maama ave mu ddwaliro oddamu ki mbu twayawukana oddamu nti twayawukana omanyi nti byokola byonna obireka awo n'obuuza ssente mmeka n'oziwaayo ebya byonna weemulugunya agenze wangi jangu wano naye bambi kati mmwe muli babiri n'omwami oyo mbamanyi naye mukkaka n'obusungu mutaasa omwana oyo mu maaso gy'alaga ffe tuli basajja mukyala Flavia tomanyi kino kintu kiruma nga muntu nga tulina kikaakyo va kumu abawala bakomaawo kubanga gwe mukyala Flavia abaana b'ozaala siba ne bw'oba mugagga otya ekyo agi nkiwakanya nange ebyekika embusinya kikabe olaba bw'oli awo gwe tozaalayo omwana wanga bino naye ovanga ku mwana oyo omulenzi agenda okuzaala abaana nga balina bayitibwa era nga n'abaana benyi bakwe bamubuuze ne taata ewammwe yo wewa olaba anti ngamba mmwe ababiri mufune we mukoma kati mukyala Flavia njagala kati okulidde Gomba eyewaffe eyo waliyo bannaffe nga si baganda nga bajja buzi okumanya kibayita ekika kizibu era bwe baatuuka kuno olw'okuba baavudde Burundi oba avudde Rwanda nga zerwa simanyi oba bagira mu biseera bya ntalo n'atuuka kuno n'azaala abaana be ng'alaba ekika kye tekyeyongera we yapakasanga baalinga baali banyonyi nga yeetuuma Ziwa oba Ssennyonga afune ekika ovanga ku muntu bwatyo n'akifuna gwe ngoga si kyamaanyi waakiri atambule na bano babeere baganda be babeere ab'ekika kye
Chunga meta inachika. Omusajja akiina ku oyo gwe yakuzaalamu. Kakati kabo genti bali bajja. Kaneka afuuka omujja. Kakati yanyiiga nnyo. Yanyiiga. Avudde mu kamera gyayombe. Olaba maama we gye yafumbirwa. Okujja ng'oli mugagga nnyo nga bakwagalako bintu era baba balina olukiiko lwabwe totuula. Era nga bagamba ab'ennyonyi mukuŋŋaaneeko wano ng'omanyi nti oli wa nnyonyi bwe tumala okuziika togenda. Goba weddira ki? Ate osigala kati bagambye ab'ennyonyi basigale. Kati gwe ng'ogamba mbuffe. Nga baavaawa. Yakula n'abange kate tekimukolde byagala. Aba akulimba. Leetayo ka juice. Mwina cocktail. Nze mpa cocktail anyoganya ice cubes aje bakwe. Mango ogenda kuteekamu ki? Mango also take watermelon so take passion. Teekamu watermelon. Okatabule kakala kalabike nga kanyumye. Omanye ndabike ewomesa ekintu. Okay, Inze mpaka cocktail. Plus ice cubes. Cocktail, yeah. It means you mix. Kitegeeza. Auntie, we mix what and what because as long as you don't put pineapple. Kawalo oluzungu kalufuwa. Atake. Omanyi kalina abaka parliament bekasinga Olungereza. Ajoyisaawo ki. Neze by'enkugabya ebituufu. Era parliament yo teliyo kuma kakyusa nnimi. Buli omu naawulya ng'oyogedde. Mu parliament endala mu nze endala gye buli. Wano tetusobola bugula. Omuntu n'ateesa bulungi mu lukyoli lwategeera. Oli naawulya mu Luganda, naamulya mu Lulugwalo, omulala naawulya mu Lukiga. Byabiri mu conference esinga ez'ebweru. Kubanga abantu ennimi zibatawanya ne zimala n'okuteesa okuggusa ensonga obuki. Ate n'otamunenya olulimi. Ennaku zino kati ababaka basinga basomedde ku mulembe guno ogwaffe ogw'emmaga. Abantu tebafanga nnyo masomero ku lulimi. Abaana bangi nnyo kati ng'ali mu P3 ng'asinga omubaka wa palamenti odwogera. Kubanga kati amasomero kigasinga okukola omwana omanyi abaana kati Oluganda ewakatuuka kabaka ke bajja boogera Oluzungu oluzibu. Kati ate ffe ababaka abaliyo bali myaka 3 okudda waggulu we batyo basomera eri mabegako. Oluzungu terwakwatibwanga nnyo. Terwanoga. Ate nga be balina otukiikirira tetujja kuteekayo ba primary. Kati baleete obuumu abantu bateese mu nnimi zaabwe. Tukole aji show yaffe tebadde yaffe. Eno tebadde yaffe. Naye nga mukyala Flavia akitegedde. Nawe Salom nti omwana abawuwo ng'akyali muto ng'asoma ng'akyalina obuvunaanyizibwa nga bakyakwagalako obuyambi. Omwana bw'amala okulaba wa maama butereevu. Abawuwo ebitundu 28 baya maama yalagira. Temuyinza kubeera nga mwenna muyina kye mwagala n'asooka wa taata n'oba wamuweera nga maama teyakwata yadde omugenda okumukyalira ku vidi. Bamaama bakyaya abaana. Tebakyaya bukyaya kiri mu bitabo ebitukuvu. Maama ayagalwa nnyo. Ensonga kiffe mu Kurani bakugamba bw'obanga ozze mu kyalo n'emitwalo 6. Maama bamugamba omuwa emirundi 3 taata gumu. Osooka n'obookyayo mu ddiro buli omu ekyemeka. Ekyebiri. Maama n'okukuta n'ogenda mu kiyungu n'omwongera ekyebiri n'akikweka. Ate ne mukuwerekera n'omwongera ekyebiri. N'omunyiga ekyebiri. Ne Kurani esuuta nnyo maama. Nate wali kati abantu abamu nga bamaama tebakolagana. Ne kati gye tulaga mu maaso myaka 2 egy'ejja mu maaso. Abasajja banaatera okwekyanga. Tuwambe naffe abaana nga bafu. Si kuwamba. Akasente kaabwe kano tebateekamu akangi balina kuteekangayo 10%. Nayinita agisigaze. Tegenda nnyo mu fees kujooga gye bujja. Nkubuulira. Abasajja bangi bali mu bifulukwa mu biyumba byabwe bino bibazimba ebikadde. Ebipale yayambala bya bituli n'ebikanzu aweerera baana. Bwe bamala okumaliza bappa balabirira maama. Sipanti kati maama ebigambo byakulanga abagamba ate mmwe munaasoma naye omanyi nti gwe omusajja ne bw'oyogera ebyenkana bitya. Omwana olaba ku nnyina nga bikyukamu. Sigamba nti kibi maama ayagalwa. Naffe abaffe baatufaako twandibaagadde nnyo. Naye bannanga omusajja ono awaayo obuvunaanyizibwa bwonna. N'atuusa obuvunaanyizibwa bwe nga taata eyazaala. Bw'okulanga mufuule nti ddala taata.
leka kumulabanga amado beko kawulidde ako omanyi abaana bamanyi okugamba obugambi beka kawulire omanyi abaana bamanyi okugamba obugambi bwali buvunaanyizibwa bwe ni mama bwali buvunaanyizibwa okukuzaala ate bwe yandimaze okufuna olubuto yandikoza ati it was his responsibility okumpeera si yanzaala ye mama teyakuzaala ne yakuzaala twakuzaala aba beka wulira nnyo nagamba musiraamu nno twakuzaala bameka naye omusajja mu ngeri y'eddiini bataata okujjako abatafuddeeyo naye omwami ng'afuddeyo ku baana be banne muleke kukula kumukaabya maziga muleke munakuwaza gwe n'ogulya maama emmotoka yeenyoola nga taata ali ku ggaali waakiri muwe piiki naye ng'ali ku gadi bicycle nga yakuweerera ng'ofunye obusobozi obugulya maama emmotoka obwenkanya bubula noleka taata mu nnyumba emmanju nga yagwa ne bateekayo essanja ne muzinimbira maama golofu mwamba maama yeyagale katinga awo tugenda mu maaso tumboza fikayo gije tuteekako endala nagwe kakulyeko the people munsi waliwo abantu ng'osooka n'omugamba omuntu oyo n'omunyigira but again time metwe nogamba you mpachi nensi and you related Kim Love yampostingako some years back like 10 years back ng'akyali mu Uganda yes nga nyambadde ka dress oba nali nkola ki nga emabega kali flat eriyo bina wadde n'akamu nekambisonya and I'm like wait a minute how would this guy do this nemunyiga and I'm like but later on when I met him actually my first time to meet him was in Chicago. I'd never met him in Uganda. So when I met him never did mutuufu tali wati kunyigira so Kim Love buli kyapostinga it is okay it's just like okay it is okay abamba bitwala bubi nga bagamba yes sikyasobola of course he is against my president but it's okay sikyamunyigira is that serious what just about their vibe anti kati tuwabawo embeera abaganda bagamba wali omulema tofunyizaawo ngalo waliwo time wetuuka nga mutuufu a situation teyetaaga kufunyizaawo ngalo whether true or not true you just have to let it wekitegeera naye nga it is what it is nkulisayo mwena bannamasaka abakimanya kabonera bannamasaka buddu gye twabadde thank you so much mukulikeeyo ate kati leero tuli wano kira nekyaddondo struggle tugirimu tugikwasiza kannabwala n'olwensonga eyo mwena mbagamba enkyukakyuka tugyetaaga awali umbrella tiikinga ate ko obusalamu ggwe kyogamba nje against enkyukakyuka sinnakyogerako gwomu ku bantu abanewunyisa Flavia mu campaign zizo mbu still twafuna card naye okyatambula buli mukulembeze wabe kubanga nabagamba nti neno struggle esukkawo ku bigendererwa byange nga namudwa ng'omuntu siri mu struggle n'olwakufuna kifo ndi mu struggle because kyenjagala nkimanyi ate n'ekirala ebigenda maaso mu Uganda teweetaaga kuba it's not rocket science nti byakulowooza nnyo byagundi nnyo nti tobiraba okitegeera talina bwonga abiraba Shalom joyitidde emmotoka eyo kuba bampa buli kaseera ng'oyitaawo ng'ojja noyamukatukirira teweetaaga kumanya nti wano oluguudo lwetaagisa kino Shalom olina ab'enganda zo abalwadde ogenda emulago n'otuukayo ne bagamba kino nze nakabeerako emulago emirundi ekitasoba mu 5 kakyanga nkomawo wano eno naye buli lwenyingira mulago bwe nti n'ofuna kino n'oyingira mulago n'ofuna kiri juzi nabadde kawempe mu ddwaliro n'ensanga abalwadde nga bali awo bonna bali bwe bati naye nga bakugamba nti bukimuwe ekiri Uganda tulina kiri so nze okubeera mu struggle tekitegeeza nti najja mu struggle okufuna kaadi bakufuna tiketi bakufuna member of parliament bwe mba nja kuba member of parliament nja kuba it might not be this time round it might be next time or even after okitegeera or even obutabeera so njagala tubeere ne cause etubeeza mu struggle cause yes not just because of tubampadde kaadi kansoke nkivemu nyige nze sijja kukivaamu era nkirimu era struggle njirimu 24/7 omukulembeze wanaagenda bwobusobozi bwe mba mbulina nja kugenda nina omuwerekerako nina onoonya akalulu k'omukulembeze w'eggwanga ate nina okukakuuma ate nina okukalonda yagala gaana ngenda kujja okukuuma akalulu k'omukulembeze w'eggwanga nina obadde ki ebyo byanyiza omwana w'ekyengera n'akwambalira interview gye twakola n'akolaki interview gye twakola n'abawo omulalu akwambalira awo omulalu ali ekyengera ekikulu mmwe at times you people watch these things then mulowooza nti tukolamu bukozi I've always told you people Shalom tolina kigambo kyogenda kwogerako na mulindwa kibatamwogerangako tolina kipya kyogenda kunjogerako kibatanjogerangako gwe oyagala okukola erinnya
because they will, when you attack this one, you attack the other one, you attack the other one, you make name. No, that's not how things are done. Then you're sorry for attacking abantu. No way. And you've never had me attack somebody. However much they do attack me. So like violent is they attacking. One more that it's over. Actually, in the wonjogerako, in the never name kwanukula. Ha! And say is turning upside down. Because babies are really Flavia. What? Mamanya, there is something wrong because that's known to me. So, until we really appreciate yes. We appreciate that. Yes. We appreciate you, Temujango. Keep on doing that. Shalom. Or quite a sim. Huh? No chako data. Huh? No cheka masogo. No jet nuzam. No tandika. Mary Flavia na Mlindo. Your energy, your time, your money. You get my point? So, when I'm in our college, we really appreciate you because you keep us going. But you want to get a call, somebody will run to my page and say, Flavia chatted you. I told you, coach. Do you get the point? For you monetize the situation, you economize the situation. Just garango yogera, ulaje Flavia taddeyo kacha agende ku diaspora connection. Agende okeraga ana chataddeyo akebere. Nasabu beyongere kulanko kola sente. Do you get my point? So abalungi abatogerako abatuvuma abatujerega abatumonkinga abatukola anything you feel like. Thank you so much. From me to you. Mwah. When I get there, what did I Kawempe? Last time I think I've been to Mulago twice or thrice. I saw brother I'm going to have an accident. But my first time going to next Mulago. My first time going there, we have an accident in Nafa. Rest in peace. I was senior for I got to the senior for Nafa. My first time going to Mulago. Second time, I think I was in Form 5. Name for now. Attention, Nagamba, cancer, Mulago. Okay, Museveni have done a simu ya Museveni yawe yaguno mwaka bagamba protection against tokagoge malwali toteri malagala ne chobola ne jobo kama wange yabadde ku NTV yababuziza what gains are you protecting the rotten roads, the rotten schools, the hospitals and system? Is that what you're protecting? Which gains are you protecting? Or were you just talking about gains in protecting our oil and what? Yes, the government protecting a by the Bunch. Bananga can't cover deco, Kazeko. Jambalem to America, Nakambula. Auntie and Paul Nazang and Poem for. So I think that those are the gains that they are protecting. What against it protecting on Uganda? But that what have a name? Jebali never Bolubatu. Bebato no. I'm telling you, Bebato no. Beba ntwaba olubatu abafunye mu kintu kino abantu abasinga obungi the masses abanakibali kifunyeemu. We would be protecting the gains Sharom if nga wengenda emulago nga buli kimu kisanga kirikirya walla okitegeera nga omukyala wa mukazi bwofunisa omukazi w'olubuto ng'agenda okuzaala nga tebagenda mugamba yeteeza ekitabo oyite mama kit oyite ne kino na kino mu America tebiri mama kit babisanga mu ddwaliro. Shalom. Not I've never been there, so I have to ask you who has been there. Sigana ako mu America. Shalom. Mu America over olaba bwendi wano went nga ndi lubuto nga lukuze. The only thing I need is my phone to tell my husband, you know, babe, I'm in the hospital. I'm in Northridge Hospital right now. You're serious? Don't allow the bath. Not a bath. And what are the bath mukuza tugula ne bath? Nothing as in nothing. Buli chimuno bwe mwana obusangayo. Bwe mwana? Yes. Wallahi sitagwe kyakatonda. Banange. Kutuma kwestu kila tugende mpola. Shalom. Kankateke wansi wa. Shalom. Sitagwe kyakatonda. Ekyo okipiseemu nnyo ekyo gamba mbu n'obugwe bw'omwana obusangayo. Nabajja kubula mu comment section. Hatinzi wachinjubi. Mu America bw'ozaala? Yes. Obugwe bw'omwana obusangayo mu ddwaliro. Buli kimu kazibe diapers n'amata agasooka bagakuwa. Everything. In every state.
everything mu buli state yonna mu America zino tuzita bachazi twambala empale nga diapers abachazi no not diapers, don't call diapers cotton biki no but tukuza cotton nyabe yashedi nyaligenze but everything from the pants to nkugambye ngenda olaba nga bwendi so wena lingenda okuzala nava ku mulimu ne nevuga paka kudwalira ne nyingira ne bangamba you ready. I was actually 3 centimeters. Nenyingira, nemukubira, I'm in the hospital, and that's it. Don't you think it works ku muntu aina awudi sempapula? Nedda! Ate yawo nali nazifunye. Nata namba program ndio wanyako? Yeah. Wadenga ne wali ebirumira bya here and there, but ate kyo bakimala. Eddwaliro ofuna obujjanjabi. Bulungi nnyo. So, ezo gains batugamba government mu protecting azaba abantu abo batufa abangi abalumwa leero naluli abagende emulaga abagende kawepa abagende kiruddu twali gendize to protecting. I was watching a clip on social media omwana ngamba we are in a government school but we pay 450,000 school fees ezo ntono in government schools. But those government schools government aided. Really? King's College but those government aided. Get this from me. Okay. It's such a school anchor, but it's government aided. Okay. Got all these schools they singers, those traditional schools they singers on now. They are government aided. So kakati. Check ezo zili mu government nga parts private. Right? But government school jenjagala, for example, nga feri afi mchale Gomba waliyo Kasaka secondary school, nga umzade cyane okusasula oba mtwalo national mtwalo ebiri. Obaza bujo something. But either way, why are we still paying for abana? Naba waliye bukanaga muzadde asasula z'ebitabo sasula ez'obuugi eza lunch embizi ya HM buli Sunday embizi ya HM atwaiza muli bazwandika ka embizi y'omusomesa atwaiza muli tugwe tobera mpo bukanaga nza kubuulira masomero ako mutipika nnyo but wena tulaba ku Shalom 256 twetaaga enkyukakyuka okimanyi naawe ali mu NRM agiwagira kati ekituufu okimanyi kubanga olaba ekisinga n'okusesa nabo mu NRM waliyo abakaaba abantu nga balina emirembe mu NRM nabo bakaaba bekuba ebikomo abayimbi nedda n'abatali bayimbi abaddala ng'omudala mu ruling party ng'akaaba yes several of them naawe tutubalina bangi teriwadde olaba n'abasirikale benyini abasirikale abakuba abaana tiyagasi omusirikale n'omusanga ng'omwatala kyakoze wadde n'akamu n'akufuira tiyagasi mu maaso paka ku ttaka. That video was real? Yes, it was. CAI? It was real. Oh. Yes. Omwana akampereza ng'omusajja akute tiyagasi akola bwaki omwana. Yeah, I thought it was AI. Benyini bemulaba abatukuba emiggo abatukuba tiyagasi abatukola buli kimu bakaaba. Bakaba, they do all that because they don't have anything to do. Then why would you do this? Why would they do it? On orders. When what happened to humanity? Munange nadde kibuuza zamba jja tugende Masaka nti baba naturally da abaana gwe. Abaana abagenda mu bimotoka ebyo bibatwala okuuma eyo. Wala boye mvubukawo gye myaka. Wewe ngwe mnyabe nga balaga mwana muto. Oli mukulu. Nagwe nalabi. Oli mukulu Shalom. You oli mukulu, you old. Kubana kati batwala okume 17 18 19 20 babajja masomero 17 18 19 20 bebana bali ku bimotoka ebyo bibagamba okuba abantu very young oba afuna nabo mu kisenyi. I don't know, I have no idea. Naye abana bagenze ku kimotoka ngamba tunulira I kept telling them benadda bo mu motoka nti banange look at those kids because you can't tell me ngamba kids omwana tuwayo na move akasinya 6 ngabadde lesa dasomera seta high sura mbwa ino obudde obufuna ki that ajo kujja akuba omuntu omuggo. They are little boys. Oshegera bana bato n'olw'ensonga eyo nabo benyini baddeyo gye basula mu baba yingiya pole okamanyako kamaka n'akayumba. Yes baka because genda wali eri ensambya nabo we basula bafaanana watya abasirikale we basula. Yes, you visit them. Yoli muna mawulire, get time and visit them. Bakube. Tibajja kukuba. Ita mu protocol entu for ite yolabe. You might not even go with your cameras. Just go. Ngachina choina. You see how they sleep. Go to Naguru. Tinda bana etinataka. When etinataka nentinda wanene. Ekyambogo.
waliwo nyumba z'ettaka ez'abasirikale naye nga ziri awo nga ku gundi ku faamu ya Kabaka. Bwe kyogamba eyo y'embeera bo gye baagala okubeeramu. Gwe kyogamba abasirikale tebaagala baana baabwe basomere masomero amalungi. Gwe kyogamba omusirikale tayagala kunnyuka nga lwaddayo waka akawungeezi addayo n'omugaati. Gwe kyogamba abo abasirikale bo tebaagala bakyala baabwe bagende okuzaalira amalwaliro amalungi. Kyogala bo baagala embeera bwekyo. They all see kyetwogerako ate bakitegeera bulungi lwakuba nti amba tuli mu mbeera ya captivity. Tuli mu buwambi. Okitegeera tebalina kyakola naye nga kyekyo. Kyeza tutaaga tutegekeyo award. Walabye awards zaffe eza Friends of Shalom Vulumula Awards. Shalom yewadde. Abantu balonze. Utwaiza muli? Shalom yewadde etegekedde. Lwaki osiga obukyayi mu bantu? Shalom yetegekedde award nazeewo. Shalom. Yetegekedde award. Nazeewa. Tewasubscribe ku channel yange. Ne mukazi we. Ono wenzulira. Ne Jede ntwamuwadde. Okuba omwana w'empisa ennungi. Takaaba kiro. Ne bakwano be. Twewadde. Tewadde awadi. Yawadde Kasuku. Nawadde Ntambi. Yawadde Kasuku. Nawa Ntambi. Nawa Jaden. Nawa ne mukazi we bweba kusalako nviiri. Producer of the year mu kantu. Bano bona bakubya akalulu. Yakubya akalulu n'abawunzika. Ate Mutyaba tebamulonze. Yafute kyakusatu. Ate bamulonze. Link eyo ebaddeyo ku YouTube. Era nga tuteeka twagane mulonde mulonzaani. Awo omanyira nti wabadde. Is that what? Nange zantabudde banna. Awadi zadde nga za kigundi. Electoral Commission. Abadde nga za ipi. Abantu bagenze okujja kwani ngamanya agenda okuwangula. Nakyogera kwa ipo ne banvuma eza awadi za Kawoya Innocent. Sasa saka kunsulinga kansirike kangomaawo. Naye za wajja serenye ziba kusana mu November. Bakubira essimu nyagamba okuna kuwangula jangu obeyo. Abantu balonze Flavia. Twaiza muli tulage dingi. Direto oseke ku chano yawo. Otunedda zikwate otekeyo boti nti mukati golo eno jebya wangudde mukyaba. Bulu yebya wangudde mukyaba nangwaloni swasaimu official. Bulu no wange na mwangu. Wanga twamu nominate nze. Kati byabadde bano byabadde in beauty. Abadde akyali mu ngati panyo bayawona. Abadde kundi ngati panyo bayawona. Onza muno minelika namukuba kaulu na kutuka ku kitanda. Naga kankomuze. Uzaidi awaziti. Abantu bagamba Shalom. Watch ebisima abantu bano digital content creators. Era n'ekintu abantu bati. Ozokeza mukwano gwa yagamba abantu negenda nze nebuuza ku bantu. Ne bangamba ngere nesembe. Kati okumanya wajaje fe ajaje kapya wangu dawa. Abantu. Alimba tetunamugamba ko kujja kwesimbwa. Nakiraba eno gayanyi yesimbwa. Bakonze. Oyo yesimbwa. Mbadde ngamba. Nze bwakajja bwe ngamba ne kiri visible yomya kiraba. Simbwa munye yagamba abantu amugaye yesimbwa mu card. Naita abantu nesegona wamma. Segona munenga. Ngena kubawo wano. Muri munne byafuza otyaki. Shalom. Whose idea was it? Bantu kyaba bagamba okola awards. Abantu bagamba tucheka wali tujja kulonda. Yani aza sponsor. Eza judge ko sponsor. Ani abadde judge? Judge abantu. Ba judge nzewa. Link kulonda. No Wakasuku, no Zubeda, no Shila Price. Zubeda ye YouTuber of the year female. No take Shila Price mu category yemu ne model music. Bantu. Mu female TikToker. Bantu. Model music mukazi wa musajja. Model music si mukazi. Musajja. Olimba. Model music musajja. Wallahi mpulide chipi. Zemba Are you serious? Lwaki bamwita senga mu comment section? Abla nzija mu bintu byose. Kati laba n'abaana abanominate nze bakoze nsolo. Tika sinza nominating antu banominating. Shalom, no kwenda Shila Price. No mteka ne model music. Bona bakazi. Kati no model music ya musingi. Twaiza muli. Wabaddewo okulwana Shila Price na sharinga link mu team ye. Abaana bamulondo okufa obufi.
Bachawadi nozika agenda nga China maso tugatuuka emyaka 5 nga zaadi zokka ziri respectable mu Uganda. Ogenda tukola every year. Yeah, ziri fair. No, tukubo. Toli ma fairness wam mwaze wadenga mu family n'abakwano. Actually, look here. It's better for you to call them friends and because they're friends of Shalom anyway. Yeah, it's the name. Yeah, the name. Yitunda. Negatako friends and family. Because omukazi wade mwawadi yachi. Omukazi tafunye kwa award. Anange bagwa tumanyira mwebye ebinyo bya. Omukazi tafunye award. No, co-parent tabiye gundi prima kadash basagala mogera ku prima kadash. Tuyomba bikasera. Ngali co-parent ne just study. That's good. Tabalabye. Sinabalaba, that's good. Ni so co-parenting. Nengolyo chakantu kali kati. Award twazimaze chifu successful. Abantu batusubiza obuyambi babutuwa. Abatusubiza meza. Banji. Ngani. Nani kamutabo senga na milioni 10. Dindako nga tebazikuwa tebazi kati kankuyigirize munanga kyekikoli mupya mu eno industry omuntu wagamba nti njagula emmeeza tekikomaawo mugolinda ku last minute okujjukiza nedda wani bambadde mpeeza message bikanga bazira ku boutique era kati wenjabiro sabirano abantu abagamba tekyoba abasubiza ogula ku meza ku bantu wakubira simu atoka agula meza kwata ngamba I'm not going to be able because of A, B and C. Kwa nange sinaseze nakuteresa. Olanzo okukola nesiga akola zina award. Naye ali February amini wamtira nampa cent milioni 10. Yes. Nanga ye good friend bichi nanga Shalom nyakotekeye ekivulu. Nkwadde milioni 10. Nanga nani vuga ali ablanga lemoka ngaya kuwe motoka empya. Emoka jiveko. We wave erinya vulumula. Ngasenga nkola ekivulu amini aina kumpe motoka mvulumule. Ne message asemba okulo utata yajibikula. Nero kutanya simu tazi kwa mimi tazi kula. Kachabire kesi chayagala. Najja thank God. Ekibicho manye kibicho choina. Shalom oline nto. Nozinyambye. Waina kuba mukazi. Nozinyambye. Let me tell you something. Bokola ekivulu ne kigwa. Webaze mukama kiba kiwedde bulungi but after the aftermath. Yes. Wetaaga okubudabudibwa. Wetaaga yo kasente. Listen to me. Nza kubulira gwateka ngibya sena kati kubulira. Never olaba meet the problem I have. Leka amini mumanyi muulira simanyi one on one but I've heard about him. Ntampa bidete. Tiakwe 10. Nyoka tampa. No, tiakwe 10. Neka tampa. Shalom. Era yankwera simu yantumya. Listen to me. Sigenda bisalam siga bijja. I know. Amini tampa centers. Listen, ajaziku. Ajazikwata. Listen to me. No, leka. No, Shalom. I'm not used to being spoon-fed. Ogwasoka bwazikuwa. Omala zimusaba. Yankwira bukubizi. No, promise me no promises. We are going to be good to death. No, listen. Amini tompa centers. Budi yansubiza sente. Chengamba communicate. Flavia. Olaba omwana ono abadde bika kunkweza message tozidda moza ku boutique nekwe sikwata ngose mungambe Shalom you raise my expectations ostegera don't give me false hope ngana sine Bible kiri mu Proverbs 3 do not make rash promises. Flavia mbasiga kwa kantu so akubuzabuza mukanje kanjije bantu babuzabuza kantu mwana wange nagamba nze nafuka kati kuba kafani ntegese ebintu ebyo singana limbalidde ku muntu singa tafuna abantu balala. Ranya kwaza Karuni Makka yantu alambagaga. Abagula tebe eziwera. Nanga ebambi Shalom otunyumira. Kati nkubulira Flavia nakola sheyo. No muntu yampa stay down tabichi omugaga was primacy fujita. Nagenda okulwa akusatu. Ngashira lwa mukaga. Nanga Shalom ekikumpeza bino ebintu mpulira abagambo oli omutima omulu. Other sandi kuwadde. Kuba cheko maze tambule nga biganye. Noyoko je wange. Kwa ngenze kumpa meza. Era gufita agule meza 3. Cash. Nangambe zonzi kuwadde. Nenga yenza sagala sente. Kati King Michael yangamba. Nanga oje mfujita ine ebyuma. Ne stage. Yampe meza 3. Nampa stage. Production. Nampa buli kimu fyo buchaji vevo events. Mukubira akala. Buli kimu era mbagamba. Banna Uganda mwenna mugende supremacy ro namwe abali ebuli ngaga kumula ketufe kirungi lyawo nangwa sauna weri waliwe mmere dudda wawona wani nakulabye kubitala oyo mwamis wamwa mutegedde yo nenga it was my first time meeting him yo supremacy yo nga simu nga nga simubuza nga nakola I didn't even know I never even knew his name. Me I know the name. I knew the name Supremacy but not butwazi. And I know that Nampa so nebaza
bakala kafa kago Supremacy nkwagala nnyo. nakole bule kibawo kakati imagine senga nali nesugwedde ku bantu. No, here's the thing, mwana gwe okyali mwana muto obwavu bujja kuluma togaana sente yo sente bwejjireba sente uliriza listen to me. Amini omugagga Amini yonna gy'oli mwanyinanze Shalom ali waneeno in case of anything please reach out. Amini sente tujjazikwata ono ayogeza malala kyabadde bulungi wafunye abantu tubaze emmeeza 3 wafunye abantu n'emmeeza zatu tezimala olimba ne tufuna emmeeza 5 wow but my plan tuja tubaze emmeeza aga asatu gokka nga getubaze n'ekintu kyajjudde ani sponsor I had a lot of people not sibuli muntu omu waliwo gwe njagala okwebaza ali era namujja kascribe ali bweru yampa sente zawe twazijja bweru yampa million 7 nga za awadi olaba nkuba kyeyo nakimunyonyola mubavujjanga wano inatu yes type kyombo ky'abawalabu yenkuba kye type kyombo uliriza olaba nkuba kyeyo those people bayina emitima nnyo era nebaza banantu abasinga ogula emmeeza zange bali bebweru mwali kati betondere tonkyaya bantu bange nebaza tagala nnyo kamera bambi yampa million 7 namugamba njagala kukola award nazimpa nanga Shalom njagala okwebaza njagala nesibavumanga betondere ngobuzibu kati bwogamba channel ndala wali abagamba sinyembalasi nedda gwe Shalom mpozi gwe nedda bonna betondera abali ebweru kushamimu Flavia byatebeza okubanga nayogera nedda sitebereza gamba mala kiddamu bankuba kyeyo mwenna abali mu America Canada London Europe ntwala omukisa guno omukutu gwaffe guno omuganzi ogashira mu 256 it's happening yes okubetondera nti bannange mu nsonyi bwali buto bwali butamanya nze siriddamu amazima ganyabo okufiira mu kitooke kyagonja siddamu kubayisa mu gaali mwebale kunsponsoringa mbasaba mwenna mukama katonda kyemusaba akibawo mbeyanza bweyanza oyo yatwadde omusanvu ntayagala nnyo kamera mugambe taata naye nkwebaza ssebo message ojjajja obeera ku video zaffe awaji twazigabye bulungi abantu balonze bulungi nawe era wasiimye bakuba n'ebigambo by'abalyolyomi nenebaza abantu bange abali mu UAE bambi muli bangi namwe mwangulako emmeeza nenebaza abana friends of WhatsApp group friends of Shalom surprise tulinga abantu 6 tuli batono naye banguzeeko emmeeza 3 that's good so thank you so much abana Shalom 256 nerekera awe ntondo muganda zo zinyambye talina ntondo taba na magezi waliwo zitakolera omwavu taba na ntondo kyawedde omwavu taba na ntondo era ngenda kukola show buli muntu omwavu atali asavu nsigalia wegagasa mbu mwavu sija oli mwavu atali asavu ngacho mukwano nja kuba betting bakubye motoka milioni 8 Ola Shalom hey netudde ku mulamu ogwatule sokolo. Now you're going personal, and that is bad. Flavia, it is bad for you to go personal. Aya, Shalom. Where do you bet? Kanaye kachigambe. Why I bet? Nze mu family yaffe. Sina muntu asobola kumpa milioni 10. That's the honest truth. Mu family yaffe. Naga shamba gambo nzetaga milioni tiri asobola kuzimba. Ate nga bet esobozi kuwa. Ate nga omuyindi azimba. Era zikwaddeko. Flavia, you know how much I've won from betting? Tell me how much. What is the highest? If I tell you that most of the things I've been betting. Olimba. I've got a lot of things. I've bought land. From last betting. month I was in Michiana. Nakagula ikanya because of betting. Wangula sende meka. I win a lot of money. A lot of money. And most of the things I have. I'm constructing my house, flat house. Where? Sijamanga. Era betting. Era betting yali mu kuzimba. Kibaye bankubanya kati wiki nga 2 baje tebakola. Oli nga bakola. Basoke bawumula abakozi nga bawumula ku site. Musoke mulinde koko tujja kunya mugenyiwo. Muyimbi. Mana mgaga. Muyimbi. Mu America mu Uganda. Mu America mu Canada.
accent nkawulidde era be babalaba abo so yebale okuba omuyimbi omulungi so nga tuba tukyalira munnaye obufumbo mbulaba sagala buwako nnyo opinion amasanyu mbufumbo bangi naye ate ebizibu nabyo bingi Shalom obufumbo bwo buli omuwali wababulabira naye nze ate byonsanze bokogako ne Uncle Eddie Sende nga mugamba nti Uncle Eddie mwe mwakola mutya okubeera for 8 years mu bufumbo up to now n'amagezi g'abawadde nze yange gempa abantu amagezi g'obufumbo abantu bawulire nsigabawo kubanze ndeka nze obufumbo ndeka ekyamagezi sijja kuba mbambula mu magezi buli omu gyewesanga n'omwami wo beerayo obufumbo buli bwasooka bwakulema wakali abeewa muvaako nze nagenda okulengera oli mawulire musajja gatajja twala bintu byange Flavia ng'ofunvubidde musajja ki twala ebintu by'omusajja ennyo ennyumba y'omusajja ono yakamugema akaba ne mu kooti gwe wakawangula sinako mu kooti ndeka kale looya we yagenda mu kooti nze sibina looya mutwale ebintu by'omusajja ni bintu kyalina kati mbuuza bubuuza kyayogedde kyaki musajja ki because I don't have any I mean my husband tell him koti my husband is so good and he's doing jewava bwali mutamanya bigere byakutunda ablandeka kamba sibule alinda ko twagera ku bufumbo tewamanya no kankuyeko Shalom there are things bese wako magezi by the way when it comes to marriage nze siwa magezi ku dini namuchakkirizamu nze siwa magezi ku dini religion right religion yeah nze siwa magezi ku culture people get extreme culture sigenda siwa magezi ku culture yes culture religion and marriage siwa magezi kubanga abaganda bagamba nti atamusuza yamutenda empisa njogeredde akantu ako atamusuza yamutenda obuwombeefu n'eggonjewa n'empisa so kati buli omu waali abeerewo beera ne maama Jaden we gye mwesanga saaliyo gye mwegirya saaliyo ate bino ebyokwerangira mu kamera kati mulimu ne violence domestic violence listen kati ate ku domestic violence wenzirayo enjala ne mukwerangira wenzirayo enjala naye nga bisima how you should treat your man how you should do what no I want to go there but when domestic violence nze sikkiriziganya na muntu akuba munne you are two elders if you can't settle out ebintu byamwe kamweka then mwawukane you don't raise your umanyi omwana bwaluma gwe umanyi omwana bwaluma naffe atuluma financial onkubira omwana gwaba waluma atya financially wanga mulekana bakazi malwaliro how no ekyo eya awo kala zikyuka nze kukikwatagana okuba omwana w'omuntu totawaana tonyumya gasiya tonyumya who are you ng'okyawoleza ekyokuba omuntu naye ate omukazi abadde akuba kanale nze sagala nakukala nsagala kugera ku ibyo nze njogera ku example njeno kanale abadde akubwa ate ye abaita kuba says who that's why I've said ebyo sagala bigenda because I don't know how you treat each other nga muli ewammwe when it comes wano ku domestic violence is where wenjagala osimba nnyo esida men are being abused in relationship never kyovaayo okwogera abantu bakyo okwogera Flavia listen wekijja kukukubagana because that is where we lose lives osindika omwana wa muno akisita inakoona akameeza nakuba wenkona nafa n'omusamba mu I had a friend of mine yali anyumiza nti omusajja amukuba n'amusamba mu lubuto omusamba omwana abandi enseko muonera future osamba omwana abandi mu kifuba ina inomu alwadde gatemanyi era nze omukazi aliyo nga ndaba ng'oli mu bufumbo nga buli violent leave before it's late yes ati bano what if how to change him no he will change listen he will not change once he beats you once it means agenda kubanencha na luli and ajja kumanya your weakness nti kasakwetondera because akubye naguli akamotoka because akubye na kutwala ku trip Dubai because akubye na kola bino that is bullshit leave oyo musajja ajja kukubona kulumu tojja kudamu ate waba ya sponsoringa ye mugagga asasula apartment ye kyambya kyali ojimanyi ya bay go work listen to me genda okole mulekera okwirayiga ku basajja that is why bajja baba kufula akagoba kalubendera ojja kufa ojja kenena ogwewo because of wali akabana nga bogera abekyanja it's better to cry in a Ferrari than in a taxi or a judge bogeza butamanya mukwato ono okitegera obwo butamanya na buto Shalom omusajja kuba nakusamba samba muno mu lubuto nakugoli nakwiwa amannyo nosegaza amalibu
Walaba story mwa. Ate yako akusamba nagenda afuna omulala. Alina agajjudde. Atayogedde ekyo maani. I'm telling you. Akujeemu amannyo. Nagenda afuna alina agajjudde. Ate naakulekawo. Yes. Akusamba endira nezikutuka nogenda corporation. Nafuna omuto. Mupira zalanganako. What are you talking about? Omusajja akuba nakwerabiza abeewammwe. Omusajja akola ki? Akuba nakwerabiza abeewammwe. Neweekyawa. Nze don't talk about domestic violence. No. Walaba story mwa bwe nakola omusajja yamukuba ya bali basiba namumma akaboozi. Namukuba namwokya amazzi agwokya mu mugongo. Namwetondera namwa proposal omwala n'addayo. Acha awo tunenyani. Bwana kuba ogwokubiri omwala emusiru. Bwana kuba ogwokubiri ajja kuyiwa mannyo. Oba ajja kusala bufififi tukuziike. Ate yamujjanja banga amazo mukuba. Kutidde. Ajja kukuba tukuziike tukomewe Kampala. Domestic violence mbi nnyo nga gyenkobenza. It is bad. It is not gwe. Era nze omusajja anawasa abaana bange Mukama ngampadde obulamu. Yeah? Ojja kuwasa ne ojja kumanya wasiza abaana. Nze ne bona wabanza ngabuga miti nja kukuba bafune bikomwawo. Nze ongamba bugambi Flavia nja kukuba. Mmanyo ojja kunkuba. Yes. Gwenze sinyika ebinnyo nja kukuba. Mmanyo ojja kikola. Era nze naawe. Ola bali Flavia agenda ko mu America pasi. Flavia bakubye ba mama affe mbufumbe yebo kanaga. Before I went to America, nze anything to do with domestic violence, it's a no. Abasajja bassa abaana b'abandi lwakuba wutulono mwami omusazi w'enviri bamuyitani afirwa omwana we abeta ababiri. Brand Baba. Yes. Very young children. Nende ya kwera myaka 3 baba famo Christmas awo. Bya kisiru nonsense. Tokkirizibwa omusajja tokkirizibwa kuba mukazi. Omukazi tokkirizibwa kuba musajja. Kadde mwako. Kubanga omukwano guweddewo mugende buli omu agende separate ways nga temulwanye. Temwetta. Tomujja biso. Okiwulidde. Kubanga kankubulye kufa abakyala tuli bazibu nnyo. Omukuba leero n'asirika. N'omukuba enkera n'asirika. Nawutereka emyaka ngeji. Lwakuba akusalako omusajja. Tukivumirira ekyo kushamu 256 kikyamu ekyokuba omusajja n'omusalako obusajja omusajja oba omukoye tomusalako. Lwaki ofiriza abalala? Ekyo kikyamu nnyo tukivumirira ku Shalom 256 ekyabakyala abasalako abasajja obusajja. Kibi nnyo kigende wala kigende mu nsenyu enkalu mu nyanja ey'omuliro. Nawe onkuba onnemesa abasajja abalala onkuba kunyo n'okuba kunyi wamannyo onkuba kundi forming a face onnemesa abalala kanange nagenda eruzira okyalira big mukomera eri abakyala ntanga Shalom nakulaako nkumanyi Shalom njagala ompere buno obaka eri abakyala abali eyo tokubanga musajja atamidde oba tokuba mutamiivu mbwomwengo baguba nnyo omusayi gutambula nga omuntu atamidde oyinza omusindika bwoti mbyokusala nakuba akawanga wansi naafa kati omukazi ali ku mada yamusindika naafa ate ogamba ye Shamimu Flavia nyinza obbanga musajja wange ankuba naye ng'aweerera abaana. Uliriza amala kaso Shamimu uliriza nze bwe nnobeewo omusajja n'engenda tekimujjaako buvunanyizibwa bukwerera abaana be. Omusajja aganda biri abaana be because omukazi yanobye ne mu ntandikwa itajja baweerera wali tajja baweerera. Omukazi akola ekintu n'okyawa n'abaana. Listen nze bwe nnoba n'enva ewa bba wange n'engenda ewaffe tekitegeeza nti tata w'abaana alekerawo bbawa obuyambi baana be. Exactly. Bw'atabubawa kitegeeza ne mu ntandikwa teyali wabbubawa because I'm not his responsibility, they're his responsibility. Nze kubula mwana ayinza okumpa ew'okulya ekyokulya ne mwogo n'amumpa kubanga kubula mwana nze ndi buvunaanyizibwa bwa tata wange ne baana abaana buvunaanyizibwa bwa tata waabwe. So totigala mu bufumbo nga bakukuba because of abaana. Nkikuddiramu ekyama tukivumirira. Haji
omukazi asigale bw'abamukuba kupanga alina abaana. Okitegedde? Tewalina byakulwana mu buyiiyo obwo buno obusimanya baby bishiboze bita mwe muva oliisa lida nakuyiwa ebintu. Abasajja bangi nako kawulidde abasajja bangi batudde lw'abaana. Kati uliriza omusajja atudde olw'abaana. Omusajja atudde olw'abaana. Abasajja atudde lw'abaana. Thank you so much. Tuulira ddala tuula cause why abo abaana babo si bange. Gwe abayabazaala gwe maama waabwe. Abo abaana okay bw'obanga bange lwaki bwe mba ngenda oŋŋamba mbaleke ndekera abaana bange leka abaana bange obatwala wa leka abaana bange. Yeah, well and good because yabasuulawo. Because yabasuulawo. We have a problem Flavia. Abakazi mukozesa abaana tulugunya abasajja. Nammwe tutya. How? Bano ndo baana bo. Sijja vaawo. Bakada waliwo kyali wange. Uliriza. Shalom. Omukazi agumidde emiggo olw'okubanga abaana lwe bali kutta abaana bojja kubaleka. Yes. Abasajja bakaddiye nga bawuulu olw'abaana baabwe nga baanobya bannyaabwe. Well and good. Omwana bw'omwoyo n'akula kyasobola okukola kufulamu kuzimbira nnyina mutwe. Haji, well and good because amukujjako akuwonya ekibabu. Debate nnungi y'amaka omusajja wali omukyala wali. Ye lwakubanga obudde butukutte. Aja atwe eddakiika 5. Ate oli omwana agenda. Aja atwe eddakiika 5. Twogere eddakiika 5 z'oba otuwa. Gye bitereza kamera.